Pulisira ebintu by'enseno bizibu. Ate kyeki bifuula ebizibu. Bulijjo otubba. N'otugamba nti buli mwezi tusasula emitwalo 15 kumbe tuwa emitwalo 12. Gwolowooza nkubba. Nenze vani osasa n'okunsesa. Okwo si kubba. Gula kuba olowooza nti nkubba naye si babba. Omugezi yaba n'obuyinza mwe muli bapangisa bange. Landiroodi wange tabakwatako ye wange. Okitegeera kati wogamba nti nkubba mba sikutegeera. Gwe bwoba walemerera ofuna emyezi 3 egitandika osasula ennyumba nga namba nze nagifuna. Ezo sente mba nakozesa nnyingi nnyo tetenkanya ndabe nga nzizzaawo. Naye si kubabba kutetenkanya bulamu. Ate n'omuwulira nga yeekaliza mu nsobi Pulisira bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe. Nkimanyi bulungi si gwe nannyini nnyumba tupangisa ku gwe naye naawe opangisa bupangisa. Tosobola kuumira bantu mbusi b'ebbanga lyonna. Singa watukwata n'otutuuza wano n'otunyonyera n'otugamba nawe emyezi 3 egyawamu nti muwe ssente bwe ziti oba okumala ebbanga bwe riti. Okitegeera n'otugamba nti oba okumala emyezi 6 bwe giggwako nga tuddayo nga twetutenkanya buli omu nga aleeta ssente za kyenkanya. Ekyo tekyandibadde kizibu nnyo naye okutugamba nti tuwa emitwalo 15 saawa zino nga Landiredi mwerabiddeko atuwa emitwalo 12 oli muntu muzibu nnyo. Simanyi oba ndiddamu n'okwesiga abantu nze ku nsi kuno naawe. Ate nze mbadde ki kyogamba okubanga osasula 5 kyamaanyi nnyo kisinga nze yakwata emyezi 3 ezo sente ozimanyi kyekitegeeza ggwe nenziwaayo nembalonda gye nabalonda nembaleeta kati olabira ddala nti ndi mubi nnyo toyinza nakwesiga abantu. Watulonda bulonzi naye tusasula ezaale nti ate n'ekyo kigambo toddamu kikozesa nti watulonda bulonzi. Singa watulonda bulonzi twandibadde wano tusulirawo bwereero kiwulidde nnyabo. Tusasula lenti toddamu twogerera bigambo bibi okuva n'olwaleero. Ndi munyiivu nnyo gy'oli. Tewalina kikunyeezaawo era sikiraba ate era singa Landiroodi tazenga wooli era wandisigadde oli mu kizikiza. Nanti era Mukama Katonda akola ebyamagero y'ensonga lwaki tuzze babiri ne musangawo ekyo nakyo nkitegedde ate olowooza kikyaddamu okubaawo. Bwogezezaako okwogera naye agambye ati bw'abanga amazima okakasa Landiroodi wo. Oli si Landiroodi wange nkimanyi naye ye Landiroodi w'ennyumba eno naawe bw'opangisaako kitegedde kati ntegedde amazima. Bagamba amazima malungi singa atugamba amazima osanga singa toli nabo otyo naye kati oli mu mbeera naawe yaba masiikini kusabiriza busabiriza. Imagine emitwalo 2 gye gigenda otufulumiza ennyumba. Naye kati olaba senza obuzibu bwonna buno buvuze ku okusuka omumeeya okubeera lukusaana. Naye gwabadde mutabaana gwe. Engumi nabadde ngitegekidde bwe gavana naye nekwata mmeeya. It was a slight mistake. You see? Ekitegeeza mwabadde muli mu kulwana. Tusobole tuli mu kulwana. Jesi babadde babbi bazine bamubona akasayimbwa. Ate engumi ejjirawa. Mwagala kutusiriwaza. Engumi jesi byali byalo. Olugumula twagudde mu babbi. Nibamuba akasayimbwa. Kasayimbwa mwe mwadde mumuleeta mu ddwaliro temwalabye nti kabaddikeko. Babadde bakasudde waawo nti twakasanzeewo. Mulinga abatusiriwaza mpulira mweluma ono nti ate ngumi simanya biki omuleetedde. Ate nalabiddewo nga Ssennoga si ye yakoze ekintu ekyo. Ssennoga tasobola kukuba bwatu nakuleka amaaso gali bwe Katonda tegazimbye. Nakirabiddewo nga bano badde balwana byabo. Nze nakirabye. Nabadde ndowooza na mwenge lwakuba nze nzize olwedde nga neegumya ndaba kagenda kufa. Ako kameeya katamiivu naye bano baakakubye mulabika mwe mwamukubye. Tetunamukuba. Kiki buzibu ki? Kati buzibu ki gwe tulabona amali ali wano afudde ku ssana. Dengera woofaanana. Otudde otya ku buliri bw'abalwadde ng'ofaanana bw'oti. Kati oba tuyagala ntule mu ttaka. Ono abadde ki? Afudde. Afudde? Ye. Talina kyogamba Tafudde. Just era olaba aboogera mbuzi. Gwe nga gwoyo osobola okukeberakebera omulwadde omanye ensonga olaba ebintu bwe bitambula. Tuli mbuzi otulabyeko emikira kireka naye okutusiriwalirako wano. Afudde. Naye kati sayinza omusajja bw'afiira wano ani agenda okuba nga akulira akabinja k'abasamimu. Of course I'm going to become number 1. Wabula embeera y'omusi mukebedde. Ffe twagala emmeeya okutereeza. Naye mmwe mukimanyi nti ono omuntu ali bubi. Agenda kufa. Embeera mbi nnyo.
kyokka mumuyisizaawo buyisa temumpise munnengedde mumpisaamu buyisa maaso. Omulwadde bw'atuuka atuukira katanda omulaba wuuyo omulwadde yazirise kati oyagala tumutuusizeewa kati ani gwe mulabye n'akabawo neddira tekyetaagisa kubanga wano mu ddwaliro mmaze ebbanga nga nzija mumanyi embeera bw'erina okutambula omulwadde bw'atuuka omulaba ali mu mbeera mbi mmuteeka katanda oba tootegeera butegeeza emitwalo egi ate ng'obuzibu tebuva ku nze oba ku Sinsiya wabula obuzibu buli ku ggwe ate n'odda mu kwekaliza mu nsobi n'osimba amannya omuntu ng'akugamba okudaala bukudaazi tegeera ensobi yo okole ekituufu ky'olina okukola. Abo wali ojja ne nkugamba nti ogenda sasula etaano tewakkiriza amazima gakola mu birala nnyo si mu byanfuna era ensolo gy'oleeta y'abafala ekyokubiri etaano gyo bwe watuuka okumpa wampa ebiri kitundu n'onjuliza ebbanja ly'ommanja n'onjuliza ne ly'obanja oli ng'ate bino bya Land Road sente zannyinawo ziri emitwalo nga 8 gyokka kati so aziwa Land Road takwata bitundu Land Road takwata bitundu obuzibu buva kwani kunze ku Sinsiya oba kuggwe kola kimu kyokka kwatayo emitwalo 4 nga tteko mpe Land Road bw'oba omanyi nti wali toyinaawo ssente lwaki wali weewola nali nina okwewola ndabike bulungi omanyi tugende mu bukwakulizo ate buti tugenda kukola bwe tuti nti okuva nakati saawa zino wenjogerera njagala mpenga emitwalo 3 n'ekitundu naawe osasule emitwalo 3 n'ekitundu then Sinsiya asasulenga emitwalo gyegi 5 kubanze kino ekintu nkitegedde sisobola kuddamu gwa mu nsobi sigenda kubeera mu siru nga ntegeera ekyo wekiba kikulemye tukole bwe tuti nze nkwate sente zonna ezibula ku mwezi guno nzitoopingewo ngende neenonyeze Land Road kasita omukyala mulabye ne bwafaanana mutuukirire njogerenga naye gwe ebyo biveemu ebya Land Road nga tomumanyi takumanyi ogendere nga mbigere byange ekituufu kindi sigwangako mu ttooyi n'envaayo sisobola kukwata buyinza n'embukuwa Land Road wange si wuwo olya bulungi sisobola kwesigisa Land Road awo lwakiri nzikiriza kali eri ak'esatu ekitundu n'owange 3 ekitundu nange 3 ekitundu netunyigiriza oli kale lwakiri naye nga sikwasiza Land Road nanti toyagala kuwaayo buyinza naye kati ebintu bikuyinza tokyalina ssente tokyalina kyolina ekituufu ssente nze kati nkola era akasente mba nako mu nnyumba era buli kyetaagisa kibaawo naye saawa zino oli wano oli zinkuunyo osiba mu ntebe nga weeziringulula omala ng'ogenda webaka kyokka oweza n'obuyinza toyagala buwaayo nze nkusiba lugenda kuba lumu obuyinza ogenda bunkwasa zuukuka kwata ssente zibulayo mpe Land Road okuyisa okuloota anyway tewali buzibu nze kankuwe ssente ezibulako tusasule Land Road naye olulala bw'obanga olina ddiiru z'oyisawo mbalirangamu nze tosobola kunfuula fala ntegeera nnyo n'okusingako nakino just bakubuusiza bubuusa naye lw'osigala oli fala olina nnyo kyamaanyi kikyokyosa nze ndiwo omukyala mutabani woli omukyala wabeera ali mu wodi y'ekyengo mumanyawo be bamu ku benjagala okugoba mu ddwaliro mutuyisaayisaamu wano amaaso wabula kati kyendabye ebyuma mbireseeyo kaŋŋende njogere ne dokita oli omulala ajja anyambeko kuba nsigenda musobola bw'omu amanya gange ye mugategedde yenze dokita Nakijoba kati nze akulira abasawo wano abali muno monna mu ddwaliro nze abakulira naye kakati kaŋŋende ndeeta omusawo omulala mukulu munnanga ajja mukebere naye embeera gyali mutetiisa nnyo ani awona ajja kuwona kanyanguwe bambala batyo naye gwe amazima ensi egudde eddala lwakuba nti waliwo ebintu bye weesonyiwa olaba kati ono atuuka ddi okuba nga yakulira abasawo mu ddwaliro lye si musawo olowooza nze nyina kyesimanyi ate wamma oli mutuufu bw'oyogera otyo kati lwaki obadde osirise kubanga mmwe bannannyini ddwaliro oba omanye embeera yawo nonda bwetambula kati nze njogera n'abatalina magezi nteebereza nendaba ebigoye ningamba abasawo nga basiwuufu oyinza okujjanjaba omulwadde n'awona ffe kyetwetaaga ye musawo twagala mmeeya waffe aterere we don't want anything anyway kale tetugenda nnyo wala kati nze mbadde mbuuza muteese mutya muyimiridde mutya akasente kako ak'okujjanjaba omulwadde mukayina kubanga mwalibadde musalaasala amagezi mangu ne mukampa nenjogera n'omusawo nze nnyina akalimi akalungi n'asobola okubakolera ku ssente entono naye akasente k'oyogerako nze nnomuna eky'ebitaano kuba waliwo tulwanidde nsigazaayo eky'ebitaano nensobola kikuwa naye kanneekeberekebere wano ndabe oba ze nsobola okusasula nze gweraba sizinaamu wadde n'ekikumi naye
tugenda kukola ekisobo kuba batukope bajanjabe mmeeya ffe tujje ewaka we tunazifuna nga tuzireeta naye nekyebitaano kirabika kishugudde kati sirina mu bafunzi ndowooza owulira naye ekiriwo ŋŋenda kubaleka wano lwaki olw'ensonga senga bansanga wano nandina mmwe mu bintu bino ebyekisiru ŋŋenda kulabika nga nswala buswalazi nedda njagala kubuuza bwe mwazze temumanyiiwo nze sirinamu kati tugenda kutuukirira bekikwatako batukope tebalina nakutula bajja kutukopa otunava wano tujja kubasasula dino muliyita bbaala eri ewabbeeredde ne gye mubeera munywa gye mubakopawala ebibbala bigira omwenge buguno tulina tetwesanga agenda wabbeereddene batukope tujanjabe omulwadde tugende ewaka akasatiro basatira